kulya ku street nga yebika na bipapula ewaffe street yandigambe nakulire wa Hajati Hadija Nabagereka era abaana ba Hajati bonna kyekisinga baluma n'abaafa abakafa bafudde kibaluma maama nga bajja balumba maama waabwe ndi maama lwaki omwana ewaffe ayitawo ku street kati awo wekugambye ewa jjajjange Muhamu kase wansi wakyemmanga awo waliwo n'omwami yagula leesu Eddie Kenzo gye baamusiba nga bamaze omutayida kuba yatayiririrwa Kampala okumulongoosa kulinga okumukomola kumuyingiza direct mu busira waddala osobola okuba omusiraamu naye nga tonnalongoosebwa naye okukomolwa alongoserwe omwami oyo yayitibwa Isa Walukagga kati kankubuli abantu abali mu bulamu bwa Eddie Kenzo bamukwatako nga yina wano wammanga asookera ddala yekamuleeta Muhammad Lukwata kwikwi talina kyamuyambi niwe tajja nawula kujjawo owokubiri Hajati Hadija Nabagereka jajja fuuya akoze omulimu w'amaanyi mu amuwangaze amusasi yalera taata wa Eddie Kenzo ne Kenzo n'amulererako ne Kenzo talina tafaayo talina kyamuyambyeko ajja kyakyaliwo ajja tuwaali Mungu ayongere omukuuma mukyala mulungi nnyo Hajati Hadija Nabagereka Mungu ayongere omugabire owokubiri nzo ndaba najjangamu essaati Kenzo n'ayambala seeka katende twatusula naye mu lumu egi nekitala kuliko emifaliso abamu basula wansi seeka katende ne lumu weeri ate nkulimba ekubuzeewo wajjangamu essaati Kenzo n'ayambala aginda ajoza ajambale atambuleku gabe yajja n'essaati egi bino tetwandibijjeyo naye kuyita waffe street baba ekisinga okubaluma kuyita waffe street nagamba nti yajjira ku lubengo bagayi ne bamuyamba baatula amannya bamuleta mu Kameeme bagayi ne bamuyambaawo kati Eddie Kenzo yasomerako Mengo Primary somero limanyira Mengo Primary eryambala green yasomerawo ku naye ng'ebiseera byawaayo akasente manya ddedi ya UP inaye bawaayo kaki kasente ewangayo akasente yali kwikwi oyo ng'asamba omupiira ku loko kanso Masaka kati wamaliriza P7 kwiki bambi sente nezimugwa kujukira naye yaye n'abaana be abava mu ntumbu ezi nezimugwako n'agamba maama omwana ono ngenda muzzaayo Masaka ajja n'amugamba nti omwana mumpe muwere okuva mu senior 1 paka mu senior kuba Kenzo yakoma mu senior 3 ekitegeeza Kenzo okubeera e Masaka taata we yali yamulekayo e Masaka n'ajja e Kampala yali yamulekayo kati ne Kenzo alabe kwinkwi e Masaka amugamba ntwale e Kampala oba oli awo ndisangeyo taata wange okay kati Kenzo yajja nembeera nemeruka n'aleeta kitaawe nimera nekola ki neterera Kenzo abo beyewaanyisa abagagga abalabye bukulu kati Haji Kasagga simanye mbalala nti mwana wa Haji Kasagga na Hajati Kasagga abo abalabye bukulu kati atono tate yajiza omupya sitaata we tebakulimba jjonjo geraganya emyaka nagambe geraganya emyaka ja Sefari n'emyaka ja Eddie Kenzo ogatta wakati abatulaba bajja kwejjirawo ngazala Eddie Kenzo alaba ku Sefari simanyi Eddie Kenzo tulabanga ku Sefari tamumanyi na mumanya bapanze omukazi bajema omuwala bajema soga Museveni babba abantu sente Museveni mbera president wabali informed nga agoberera Eddie Kenzo yetagala kubeera mu komera esaawe okudyeka omukulembeze gwanga nga tomuwulira kiri straight forward ne bamwogeza ebitali era president ayina okuvaayo mangu akimenyewo ziseeka katendo ndaba kitanga ayitibwa Lefutinanti Haji Musa Sseronjo gye nabbingo waali ebaleeta gavumenti eno yali abeera Kyengera Museveni yajja n'abayita bamwegateko nga bato nga bagenda tula P7 yaabwe ne badduka jajjaabwe n'abagamba jajjaabwe azaala maama waabwe n'abagamba mugenze ne Museveni baana bange muganya okusoma mugenze ne Museveni muli mutegeera
katwalira muwanda lulufu ffe baana babalwanyi Seeka Seeka Katende ffe baana babalwanyi ogambye edikenzo kitange yagenda e Masaka n'aziikula kitaawe n'akebera amagufa ge wakebera DNA enjole kaluse nate muzeeyasala kiwala bitazaala edikenzo eka abaana balaboya bakebera edikenzo yafiirwa muganda mumuyira manyi bamuyita mande tomuli yaffe naziika kati oba mande bamuziika mulimba ate nga kitabo twamuziika era nabuuza ati manyi zisagenda kuziika muganda wo edikenzo atandise okunta mulwa ebigambo gambe ebyajja ayogera ayitira nabyo nze kuyitira ani yakugamba nti kino ekintu ky'abayimbi kino ekintu ky'abannayuganda tekibeerangako ky'abayimbi okujjako ng'omuyimbi oli w'e Kenya kiba tekikwatako oba ng'oli w'e TZ kiba tekikwatako naye kasita bagamba nti ky'abannayuganda naawe omuyimbi babeera bakugattidde wamu kubanga naawe oli munnayuganda bwe wawulirako abasawo nga bateeka ku Besigye obunkenke nti ffe otutaddewa oba abalabako nga beegugunze nti tebagenda kuwagira Dr. Besigye kubanga bo talinawo abatadde then mmwe abayimbi lwaki muteeka ku muyimbi munnammwe akaliro nti ffe tutaddewa twali tulowooza nti ekintu kyaffe kumbe bannange ekintu si kyaffe mwalowooza lwakuba temwasoma kubanga ekintu senga kyali kyammwe era yalitambuliddenga mu mmwe senga ekintu kyali kyammwe kampeyini yali zikubyenga mu mmwe ne tekiyinza kubeera kyammwe ng'obululu abusaba ffe tekiyinza kubeera kyammwe nga ffe tumuwerekera tekiyinza kubeera kyammwe ng'atambulira mu ffe kubanga ne bwe tugamba nti tukireke kibeere kyammwe musobola okukitambuza nga ffe bannayuganda bwe tukitambuza musobola okukibeeramu n'okugumira ebikirimu nga ffe bannayuganda bwe tukibaddemu kakati ogamba otya nti ekintu kyammwe ng'ate ggwe wasooka okukiryamu olukwe ffe abatali bannannyini kyo nga tukyayimiridde nakyo meaning nti gwe yalowooza nti kyammwe wali mukyamu kuba naawe tewakkiriza nti kyammwe wakiryamu olukwe wabula ffe boolowooza nti si ffe bannannyini kyo ye ffe bannannyini kintu kino abatuufu Edikenzo omuyimbi bw'afuna kaadi oba singa abayimbi bakibawa ebintu ne bitalinnya omuyimbi bw'afuna kaadi kisiba abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kaadi kiwamba abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kaadi kitta abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kaadi ebyobujjanjabi ne bitereera omuyimbi bw'afuna kaadi ebyenjigiriza ne bitereera omuyimbi bw'afuna kaadi abavubuka bonna ne bafuna emirimu bw'aba bw'afuna kaadi ebyo tebitereera kitegeeza si kyabwe era n'okubaawo kwakyo tekitegeeza mmwe kitegeeza nze munnayuganda kuba ensonga zekyogerako kyogera ku zange munnayuganda naawe osobola okubaamu bw'obuzibu obuliwo oyagadde okwekategorizinga ng'omuyimbi kino kyaffe bwe kinaaba eky'abayimbi bokka era nga be balina okufuna kaadi ya National Unity Platform ebizibu biriggwawo ddi kubanga buli gavumenti bw'ebejja egenda kujja ne baprofessional bwe baasoma mu ekyo kye baasoma oba head of government kye yasoma kitegeeza bannayuganda tebagenda kufuna saavisi lubeerera lwa nsonga emirimu mingi mu ggwanga bwe kiba ng'akulembedde olutabaala alina kuleeta ba mirimu gyera baalina okusosowaza ne kaadi nga baalina okuziwa emirimu mingi mu ggwanga bangi tebagenda kufuna saavisi bangi tebagenda kukolwako
kubanga ab'emirimu gyabwe tebannatuuka kutuula mu ntebe. Eddie Kenzo, kino ekintu si ky'abayimbi. Era nga bw'ogambye kino ekintu si kyaki, si ky'abayimbi. Era bw'oba wali okiyingira ng'olowooza okiyingira ku lw'abayimbi, ekintu kya bannayuganda. Era naawe mu kuyimba oluyimba nti sisitemu volongoto ziza bafana si ye yasooka okuba obubi. Tewatunula ku mbeera ya Kamiiri, tewatunula ku mbeera ya Namubiru, tewatunula ku mbeera ya Juliana, watunula ku mbeera ya bannayuganda. Kakati wano wembuuliza ekintu ky'abayimbi kitya? Kifuuka kitya eky'abayimbi nga naawe wayimbirako ku mbeera tewasooka kutunuulira mbeera yaabwe? Ekintu kya bannayuganda kuba okukola oluyimba biwoobe watunuulira ffe, tewatunuulira bayimbi banno. Otherwise senga watunuulira bayimbi banno oba osanga n'olwo oluyimba tewalikoze, kubanga abasinga abaali mikwano gyo baali bulungi ekimala. Kakati ate otujjako oti ekintu n'olya kino ekintu si kyaffe abayimbi, kino ekintu si kyaffe. Bwe be baali bakitandika baakugambako nti kyammwe, oba baakitandika nga bakitandise lwa bizibu byammwe. Ng'abasawo we bataafuukira Dr. Kizza Besigye bizibu, ng'abasawo bwe bateekyusa nti ngenda kuwagira Museveni olw'okuba Besigye talina kyatuwadde, ate olwo mmwe abayimbi nga n'embwa yakedde okuyiiya oluyimba erufulumiza. Ate olwo mmwe abayimbi, ate olwo mmwe abayimbi. Era sooka weebuze bonna be wawa kaadi okujja ewa Museveni ng'olonkingazi alubamu zo, wasooka bawa wa minisita bwaki? Anti balina kusooka kubaako we batuula oba we babukala, wasooka kubawa bwa minisita bwaki? Ajja anyumya ebyekijjegga nti nnina abaana, ajja anyumya ebyekijjegga nti nnina abaana. Baalinga balyaki? Oba kufaani gwe wali osanzeko ku muganga ng'anoonya luzaalo. Meaning ffenna tulina abaana, eyo teyinza kubeera excuse ate kyalibadde kikuwa na buvumu olw'okuba oyina abaana nti gwe mumanye mu sisitimu eno bw'ovaawo. Ffe tubalabye abaana b'abagagga bangi abaakolagananga n'abanene nga kati balya kasasiro. Babulayimu Kibiriga baakolanga nti nkolere abaana baabwe bye baaleka baabitwala. Kati buli lwoleka abaana n'ebyobugagga mu ggwanga nga terina kwe bitudde, babeera bajja kubitwala. Abasinga bajja ne bakola omululu ne balya ssente z'empeke, ne balya ssente z'abaki, ne balya ssente z'abantu, mbu bakolerera abaana baabwe ne babalekera zaakeedi. Wallahi baba tebannabugumya Mboge Makombe nga bbala muzimuleesi. Ennyumba ngimanjako, eno yayolyako ekizimbe, ono yakola bwati, ono yakola. So bw'oba waleka sisitimu ebukadde nga mulimu amateeka era nga temuli bamwenyeewe, taliimu bicupuli, ekyapa kye walekera abaana bo kisobola okusigala nga ky'abaana bo lubeerera. Eyo ensonga etakuwagiza struggle, eyo ensonga eyakukyayisa struggle mbu nnina abaana bange banaalya ki? Togenda kulannama magombo oterenkereyo mirembe ng'abaana be waleka ku nsi bye wabalekera bitandisa obbaggyibwako be bawaleka nabo. Abali mu sisitimu bulijjo gy'otembeeta, abali mu sisitimu bulijjo gy'owagira. Kati osaagala ebeera excuse, wabula kiina kukuwa na bubi buvumu okweyongera okulwana okulekera abaana bo by'obalekedde nga ddala obikoze eki? Obibalekedde ng'obugagga tebukoma ku ggwe.
kubanga olese sisitimu y'okkuba essimu nga batwala ekikyo. Olese sisitimu y'okubeerako omumanye nga balina kye bakozeeko obutali bumativu. Gwe bw'olivaawo abaana boogenda balekera nnamba yaani? Abaana boogenda balekera ssimu yaani? Nabwe ekityo Eddie Kenzo leka kulowooza nti mwe muli ba mugaso nnyo mu ggwanga kubanga okubeerawo kwammwe kukulu nnyo ne tekugjeewo bizibu byaffe meaning ne baba wa kaadi oba n'ekifuuka ekintu ekyammwe ng'ebizibu byaffe tebinnaggwaawo. Tekiba na lugendo era kitegeeza si kyammwe kubanga byekyogera birina ku representing ani? Nze Munnayuganda. Abayimbi muyinza okuba temuwera yadde omutwalo wemba soogedde munene. Kakati nga bwe tugatta population ya Uganda mwe mubeeranga kadooti muyo population ya Uganda bwebeera mu maapu mwe mubeeranga kadooti muyo kati nga kadooti kano kekaagala okutegeerera abantu abasoba mu bukaddaana bwa Uganda falutaddewa tayagala bayimbi tayagala baki kati ate mwabulwa n'ekyokulimba ekituufu oba ekyokulwanyisa ekituufu kubanga ate omulala agamba nupu y'abayimbi nupu studio era bw'otakuba bulungi nnyimba tebakuwa kaadi ate gw'oloma. Lwaki gundi ba mu makaadi lwaki gundi ba mu makaadi sooka otulageko weebaliza be baaziwa. Abammi ba kaadi tebaasiba mmanga abayimbi. Abaweebwa kaadi tebaaweebwanga abayimbi. Yensonga lwaki bonna tebaasimmibwa era yensonga lwaki bonna tebaaziweebwa. Abaaziweebwa baaziweebwanga Bannayuganda. N'abaazimmibwa tebaasiba mmanga abayimbi baasiba mmanga Bannayuganda abatatuukiriza biki bisaanyizo. Kale wasomawa? Kale twagala okuwa wasomawa? Wasoma ki? Anti nze nina okubaako ntuddewa bwe mba ndakola byenkola ntudde mu ofiisi ki? Ennyimba wazikolera mu ofiisi ki? Ebyo byogeredde mu ofiisi ki? Byoyogedde omaze kutuula mu ofiisi okwogera ebyo oba woobyogeredde wennyini tewalina ofiisi? Kyekisooka okukwagasa ofiisi okulumirirwa abawejjere oba okutambula n'abayinike kyekirina okusooka okukwagaza ofiisi. Okukubeera kwekwasa kubanga bw'oba olumirirwa nnyo music industry ng'era essanyu ly'omuyimbi likukwatako lwaki eryawaluka gasiri watutte? Lwaki era kayimba solo si liwatutte? Lwaki erya Lutaaya si liwatutte? Lwaki erya Hirudamani si liwatutte? Oli agamba bawa bayimbi onagamba onalwanyisa abayimbi. Kyekikulaga nti buli kyokola bo bajja kukirwanyisa oba buli gyoyita waliwo abagenda okuyitirayo bakulwanyise naye ate kiyamba ne bakwejjeereza. Olwo Nabiira wasitulira enkuundi nti ono awa bayimbi ng'eno Kenzo asitula mbutayagala bayimbi kati batuuka ne beerwana meseji zonna ne zifiira mu kkubo oba ebyokulwanyisa byonna ne bifiira mu ki? Mu kkubo nti Eddie Kenzo we wali mulowoolezaako Nabiira ayogera. We walilowoleza ku Kenzo kyayogera. We walilowoleza ku Nabiira kyayogera. Kenzo ayogera. Mukama Katonda bw'akuwa ateekawo ne system ng'entala abalabe ze bakusombera ate byebyokulwanyisa by'ogenda okukozesa okusobola okukola ki? Okwetakkuluza. Yamma Patuliko, yamye Flavia, yamma Gundi, gwe kola ekikyobawe. Owaye mukama wange. Simple. Bwe kiba nga kino kirina kubeera kyammwe nga bwe mwasula ne mukizuula nti si kyammwe kati kola ekikyo ekyammwe obawe.
awo tugambira nti twamye gundi n'obatema yamaka miliyoni kale yamma gundi kale kati ate usooka weebalize be baawa kuba waali badde okyanganyisa bamaka miliyoni walukagga baamuwa bamma namulindwa gundi baamuwa bamma patrico kayimba solo baamuwa bamma gundi jofrota baamuwa ebyo tubimenya wabula ofunako kamuke weekwasa gwe kyogamba bonna baali weereddwa gwe abayimbi bonna bagenda eyo gyogenda baafuna ssente oba bonna baatuuka mu maaso ga Museveni ne babakwasa ssente kale ate gwe waalisanyuse nnyo nti at least mulimu abeeyo ewammwe be baawadde era wano we baali vumidde Kyagulanyi bannabbira Naggayi nti kaadi aziwa bayimbi gwe waali badde asooka omubuuza nti gwe oli muyimbi naye oli awo otootobana. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.